kitalo bambi akigudeko ate Faridah Nakazibwe Maziga lwa Brunoke ne Cephco naye akiguddeko. DJ Roger akubiddwa lwa bwenzi ate Asiya abyekoze. Akatambi ka Rasa kalese obuzibu. David Lutalo avudde n'amalala agasinga kawo togasubwa. Oli ku Wonderboy UG go wena atana subscribinga tukusaba o subscribing. Twebazako namwe mwena aba subscribing edda nti kyemukola kya mbadde nkusaba ompere video no ka like esobole okutambula nga tetunirabira ba sponsor baffe. Hajat Kaloddo omulombi w'edduwa agamba go wenna ayina ebizibu ebyenjawulo jangu akulombera edduwa otere. Osobola okumukubirako ku namba ye ey'essimu wamu ne ba Biva Organic Health and Natural Products nga bano bajjanjabisa obutonde, emmere, omuddo wamu n'ebibala. Era nga bano basangibwa wali ku Lubaga Road okumpi n'enkulungo ya Kabaka ku kizimbe ekimanyikiddwa nga ekya Access Building era nga bakulembera Dr Cephco. Ate ddwe olunaku olw'eggulo mwana muwala Asiya ne Cephco bakyekoledde ku stage era nga bano basanyusizza abantu bangi bonna ababadde wali ku Theatre La Bonita era nga Cephco yakiguddeko. Abantu batandikidde okumusaba nakankaka gwe yabadde tatambudde naye nga ye abagamba mbu ye Team Joey. Nawe kambikuwe obyolabireko nga Cephco ne Asiya nga babyekolera ku stage. Tumale tweyongereyo n'amawulire gaffe amalala. Kulaba kubana kaunda bazanya ebonizi tembuza mujabale banyabo mukolere ddala mubakwa ebyo by'okutuula mbu ndi amawolu nedda nnyabo asooka mbagamba ekimu genze salebu gomera bakutikka chambuza ekimu mwenna batudde wano mbagamba mwegendereza abantu bannange abantu batta. I don't know, excuse me. Pulo Asiya wali waliwo omukyalo omuzungu njagala omugambeko nti webale kujja ku Theatre La Bonita tulo kale mu luzungu. Okay, how are you? Okay, see you. That's the time of concert. Ataba mbagamba naye njagala kuselfie wama Cephco kulikayo Magalani si Joey TikTok us to what? TikTok us to what? bebasinga wano kyobomanya naye nga nekyembamanya tuli lwakutaano tugenda kubaleeterayo ba tiktokers abali famous ate ndowooza Cephco next week okomawo naki naawe okomawo mwagala Chelsea mubabuuza Chelsea ali Ate ye NBS TV presenter amanyikiddwa nga DJ Roger akubiddwa omu ku bafani oluvannyuma lw'okubanga oyo fani amulanga kumubbira mukazi. Era wetwogerera DJ Roger essaawa zino ali mu ddwaliro anyiga biwundu era bambi tumusabire awone naye nga ekikolwa kye yakoze eky'okubba omukyala wa munne si kirungi. Ate ye omuyimbi David Lutalo avuddeyo n'atabukira gavumenti nga ensonga gy'awa nti abantu bangi bapositinga ebintu eby'obuseegu ku era ayogedde ka vidiyo ka Rasa n'agamba nti abantu nga ye bandibadde nga bali mu kkomera essaawa zino naye olw'okuba balina ssente era nga balina amannya temubafaako kyokka ng'ate bo abaana baabwe abato bayonooneka lwakuba vidiyo zaabwe ez'obuseegu ze bateeka. Era ayongeddeko n'asaba gavumenti eveeyo eteeke amateeka amakakali kw'abo abantu abapositinga ebyo ebintu eby'obuseegu. Ate ebyo nga tubitadde ebbali ye Faridah Nakazibwe wetwogerera essaawa zino anyiga biwundu bya mutima era nga akkiriza nti Brunoke yagenze era nga alina ebibuuzo bye yeebuuza nti lwaki abantu bonds ze bateekawo ez'omukwano tebazikipinga era nga lwaki abantu balyamu bannaabwe enku. Era apositinze ka tweet akamu nga alaga nti anyolwa nnyo era nga yeebuuza lwaki abantu batudisappointing kuba naye yeesiga nnyo Brunoke n'amuleka naye katubasabire Omukama abayambe baddemu bakwatagane.
Bambi afudde ate ye omu ku basirikale b'e Masindi yeetaddemu omuguwa n'afa nga ensonga gy'awa nti ayina obuvunaanyizibwa bungi ate nga omusaala mutono ate nga tegujjira mu budde. Mwenna nga bwe mukimanyi nti ekonomi ya Uganda yatabuse, Bambi kirabika embeera emusukkiriddeko n'asalawo yeetekemu omuguwa yeggyewo. Ebisingako tujja kuba tubibatuusaako, mwebaleko kumira ku Wonderboy UG, tubaagala nnyo.